Magidi muganda wa Gaddafi bamukutte mutambuzo VDM bamukwatidde masanafu ne bamutwala mu drone. Magidi muganda wa Gaddafi drone emuwambye bamukwatidde masanafu mutambuzo VDM. Yes, okay. Amuli agaka gwoje bukeredde ampuliza onaku olwalero nga okuwamba okuuzaawo n'okusiba bannankyukakyuka nga President Kyagulanyi Mitembo bwe yavaayo n'alabula mu kiwandiiko kye twakusomera kaakati no okwetoola eggwanga Uganda ebigambo byongedde okwera nga biranda. Emitiyana ng'omubaka Honorable Zaake akuba kampeyini ze bangi abaakwatiddwa. Kyokka nga n'omuganda wa General Gaddafi naye yamaze dde okwera nga akakasibwa nti ono yabuziddwawo mu mmotoka ekika ekya drone ne gyewuli kati nga tannategereka kubeera nga kifo kyeyatwaliddwamu kimanyikwa. Kyokka nga ne mu Kiibi omu ku abo abadde batambulira ku security ya pulezidenti eyeesimbawo ne ku kyobwa kansala naye yamaze dde okwera nga ate akwatibwa. Kati mpuliriza nnyo, Kyagulanyi Mitembo yavaayo n'akakasa gye buvuddeko nti yafuna olukwe oba yagwa mu lukwe yategeera ku pulaani ey'abasajja okubeera nga batandika okukwata, okuwuzaawo, okusiba naddala abakulembeze ab'ekibiina ekya NUP, bafutu soja n'abo bonna abantu mu ggwanga Uganda abagenda mu maaso n'okubeera nga bawagira enkyukakyuka. Kaakati nno ng'ebigambo bino yakabyogera ennaku bbiri emabega, kaakati okuwamba kutandikidde ddala okubeera nga kulabikako n'okusiba abantu abayitirivu okwetoola eggwanga Uganda. Mu bitundu eby'Essembabule, Honorable Goti Namugga yavuddeyo n'ategeeza nti bangi abasoba mu 100 bamaze dde okubeera nga basibibwa mu bitundu eby'Emawogola eyo gyakiikirira. Eno nayo bayola kiro na misana abavubuka ab'eggwanga Uganda okubeera nga ate babateeka mu makomera. Jjukira nga bwe nkugambye nti President Kyagulanyi Mitembo yavaayo n'alabula era ono nga yafuna intelligence nti abasajja bagenda kubeera nga basiba naddala abavubuka ab'eggwanga Uganda okukendeeza ku maanyi agamanyikiddwa nga aga protest vote agabatuuza ofofofo era ekigambo ekibafuukidde kye baawalula. Nga President Kyagulanyi Mitembo buli lwavaayo n'ayogera ku kigambo protest vote abasajja bano babulwa obwekyusizo. Ampuliriza, amawulire gano nga gongera okubeera nga gasaasaanira eggwanga Uganda ag'okukwata bannansi, okuwamba abantu, kyongedde okubeera nga kikakasa nti President Kyagulanyi Mitembo amanyi buli ekigenda mu maaso munda mu gavumenti eya General Museveni. Kaakati bino byonna nga bikyali bwe biti munda mu kibiina ekya NUP, kaakati no omusajja Mathias Mulumba wa Lukagga, omusajja amanyikiddwa nga Magoola, wano bwe njogera ku bano mba ntegeeza Busiro East ewali omusajja Sseggona Akali Amaggwa nga ye MP akiikirirayo. Kaakati wa Lukagga okugibwa mu lwokaano yavuddeyo n'awagira Magoola. Waliwo endagaano, waliwo bwino, waliwo ebyama mukwano gwange byogenda okubeera ng'owulira oyongere okutya n'okutendereza amagezi Robert Kyagulanyi Mitembo gaasuza okkirize nti ono omusajja si wa bulijjo. Wabula bino byonna nga biri bwe biti munda mu kakiiko k'ebyokulonda waliwo pulaani endala enkambwe ezuuliddwa Byabakama ne banne mu kkobaane ery'okunyakula akalulu akagenda okubeera nga kakubibwa ng'ennaku z'omwezi 15. Kaakati n'aba NUP bagudde mu lukwe olulala. Byabakama agenze mu byafaayo, Byabakama amenye likodi. Kaakati no bino byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Nkusaba akatambi kano osooke okampere ekigalo oba okantereko like kasobole okubeera nga katambula buli Munnayuganda gy'ali yonna okwetoola ensi asobole okubeera nga ate obubaka buno bumutuukako ategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Nakugamba nti omukutu ogwaffe Uganda Media abasajja baagujjako ne tusalawo okubeera nga tutambula n'omukutu ogwa AKTV wamu n'omukutu ogwaffe Uganda 1 omupya omujja gwe twatondawo okubeera nga ate ensonga twongera okubeera nga tuzitaanya n'okuzitaggulula ezigenda maaso mu nsi yaffe. General Museveni yavuddeyo n'ata akatambi ak'abakomando abazibu nga bayolesa obukodyo bwe balina obukambwe bwagamba nti buno bwe bukwata ku Amerika tebayinza kusigala waggulu, bwe bukwata ku basajja ab'eggwanga lya Amerika abo abalumba amawanga ne bavuba ba pulezidenti b'amawanga ago tebayinza kusigaza bulamu. Kati General Museveni nga twolekera akalulu lwaki yatadde akatambi kano. Bannayuganda bangi boogedde katambi kano. Waliwo ebyama ebizuuliddwa
General Museveni ng'ali mu nsiko. Kakati nno omwana eyazirwanako omu kwabo abaali bayitibwa bakadogo b'ebiseera ebyo avuddeyo n'aleeta bwino ku Kyagulanyi ne General Museveni. Agamba lwaki General Museveni atya nnyo Kyagulanyi byatandika mu myaka gya 80 nga General Museveni ali mu myaka gya Kyagulanyi. Nga sinakwera nga ngenda wala njagala nsooke mala okwera nga nkuwa obubaka buno wakati nga bannamagye bavaayo ne boogera ne batiisatiisa abapoliisi ne bavaayo ne boogera ne bakanga bannayuganda nga ne General Museveni ekyasembayo yagamba amagye gagenda kwera n'emmundu nga buli muntu alina amasasi 120. Wulira ebigambo bino ate oluvannyuma nkomewo olwotwolekere lwogome. Teri maanyi ga mmundu gye gaali gasinze maanyi g'abantu. Emmundu erina weetuuka n'ekoma. Boddayo ku mirembe gy'abakingisiza jangu weetoole paka mu mwaka gwa 1800 paka mu kyasa kino kye tulimu ekyolwaleero. Teri bukulembeze bwali businze maanyi g'abantu wajje tuyinza okuyita people power. Nti wetuli wano olwaleero njagala nkuzeeyo ebiseera bingi ngera kuwa emirembe gy'enjawulo nti nga tutandise nti kabeere nini kankutwala China nti China waliwo omusajja gwe bayita founding father bamuyitanga General Mao Zedong. Mao Zedong teri kyataakola. Mao Zedong yayisa bubi nnyo abantu abaali tebava mu ggwanga mwava naye ekiseera kyatuuka Mao Zedong nakkiriza. Okitegeera kati genda ewa Mugabe genda ewa Gaddafi jangu ewa Moi. In fact example eno nyinza okuleetera olwaleero nti Moi kenyini nyini wa Kenya kulirwana. Moi teri kyataakola. Moi yatta, Moi yakuba, Moi yabba akalulu, Moi yakwata abakazi. Nga Kenya okubanga ovuganya Moi agenda n'akwata abakazi abamuvuganya n'abatwala n'abaggalira mu bisenge omuli agavubuka gaakawuula ne gabasobyako. Naye Moi tugenda mu kalulu ka 92 ng'avuganya Kenneth Matiba. Moi yatuuka nakkiza n'agaye ekyamazima tebanjagala. Kati n'olwaleero bwe kiri nti obukulembeze busobola okubaawo ne boolesa amaanyi mangi. Era naddala kubona abasajja baba babulya mu ngalo abakyala bakimpadde baba bafuna mu gavumenti eyebeeriko batuuka n'okulowooza nti obukulembeze tebuligenda. Naye amaanyi g'abantu bajja oyinza okuyita people power geeyoleka lwatu tegasinga amaanyi g'emmundu tegagasinga. Njagala nkuwa ekyokulabirako nti mu 1985 mu Philippines walinga omusajja bamuyitanga nakyemala bamuyitanga Ferdinand Marcos. In fact eyo abasinga bagiyita people power revolution nti Ferdinand Marcos yafuga abantu n'abakooza akajiri nga mu Manila toyinza kuyitamu nga tuwagira Ferdinand Marcos. Yalinanga akabinja nga kakubira ddala abantu. Oba okitegeera bino ebyawano mu Uganda biwero. In fact kivanja nagwe nali nkigamba wiiki ewedde nti teri kikolebwa mu Uganda kitakolebwa nko mu nsi ndala. Byonna ebizze bikolebwa era byo byennyini ne badde bikolebwa abakulembeze nga bamusibira mu bbwa. Walabye ekiri e Nepal nga abannamagye emmundu bazisuulawo ne badduka bajjamu ebyambalo ne bambala engoye za bulijjo. Kati ekyo munnansi alina okubeera ng'akirina mu bwongo. Naye ekyo wano mu Uganda olusaawa yonna kisobola okubaawo nti abantu bagguse nnyo. Abantu ne bategeera obuvunaanyizibwa bwabwe. Abantu ne bategeera okunyigizibwa okuli mu ggwanga olw'embeera eno eriwo olwaleero. Okay. Nzikiriza nkulamuseko mu butongole yonna gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe ku mukutu gw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka ogulwanira eddembe ly'omu Uganda nga si mukutu mulala gwonna gwe gwa AKTV Media. Kakati muganda nga mpuliriza byonna ebyogeddwa mu katambi nsuubire nti mu ggwanga Uganda tuzze tubirabako. Omukyala Comrade eyaziikibwa gye buvuddeko amanyikiddwa oba yali amanyiddwa nga Comrade Marinos yavayo n'ategeeza nti ebikolwa eby'okumukaka omukwano byamukolebwako era amagye nga gayita mu mwogezi waago General Felix Kwaije baavaayo ebigambo bino ne babisambajja era ne babyewakana. Kyokka nga ebikolwa ebingi ddala ng'okugunjawo ebibinja ebyabavubuka bakawuula okugenda maaso n'okwera nga bakuba abantu mu ggwanga Uganda bitandise okwera nga birabikako n'okutondebwawo ng'ate ababitondawo be bali mu gavumenti bennyini okugeza nga ebibinja ebya ghetto structure nakati abeewera okwera nga bakuba buli muntu yenna gwe basanze ng'alina fulaga oba bendeweera
eyeggwanga Uganda. Bino byonna bize bikolebwa amawanga ag'enjawulo, amawanga gabadde n'emmundu, amawanga gabadde n'amaanyi, abakulembeze babadde boogera, naye ensi bwesituka amaanyi g'abantu agamanyikiddwa nga people power toyinza kubeera nga ate ogawona. 2026 protest vote Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yagirangirira era ng'ebula nnaku mbaleza ku ngalo mukwano gwange gwe aliyo andaba era atugoberera awuliriza nga mwe tulaga nga bannayuganda okulaba nga emyaka 40 tugifuula ekimala ate tuyingire mu Uganda empya n'omwaka omupya n'omulembe omupya olw'ensi yaffe esobole okubeera ng'etwalibwa abavubuka mu maaso nga General Museveni kennyini bwe yakikola mu myaka egy'ekinaana n'ayingira ensiko n'agamba nti gino gy'emyaka gyaffe era yavayo mu bigambo bye n'ategeeza n'agamba nali muzanyi w'akapiira naye nagenda okulaba ng'omupiira gw'ensamba tegulina kye gungasa tegulina kye gungattako ng'eggwanga lyange liggwawo ng'ensi yange Uganda eyonooneka ne nteeka omupiira ebbali ne nsalawo nsooke mmala okubeera ng'ate ntaasa ekinene ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kati bw'abanga mu myaka egyo yasobola okubeera ng'avaayo ye n'ateekawo embeera okubeera ng'ate Uganda nga bw'agamba yali alina ogitereeza era ng'obuvubuka bwe yali alina obukozesa ate kati abavubuka ab'emirembe gino ab'ekyasa kino bwe tuvaayo ne tumugamba nti ekimala byonooneddwa debbali ffe tutereeze ate ye n'awalaze empaka mwana wattu abanga tusindikiriza okukola ekyo naye ate kiyakola mu myaka egy'ekinaana yadde nga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kyasinga okubeera ng'akubiriza kwe kubeera ng'ate ffe tukikolera mu mazima ate mu ddembe ate nga tuyita mu constitution eyeggwanga Uganda ssemateeka gwe njogerako abayeekera nga bakozesa constitution eyeggwanga Uganda nga muwakanya bye muwakanya mulina kubiwakanya nga muyita mu mateeka awatali kumenya mateeka yadde okubeera ng'ate mwetaba mu kuzza emisango kubanga Kyagulanyi yakugamba nti bw'obanga oli wakulwanyisa General Museveni tolina kubeera nga ye. Kaakati bw'obanga kkooti z'eggwanga Uganda zeekolera gadibe nga lye poliisi bwetyo bweri amagye bwe gatyo bwe gali ate ffe bannayuganda tetulina kubeera nga tufuuka nga magye kugenda nga tuwutula bantu kukwata mayinja ebyo tebikola. Kwata fulaga kwata bendera eggwanga Uganda ogenda kubeera ng'olinunula. Ampuliriza njagala tutandikirewo olunaku olwero. General Museveni yavuddeyo n'ata akatambi ak'abannamagye. Lwaki yatadde akatambi kano? Era lwaki akatambi kano kasaasaanidde nnyo eggwanga Uganda? Era lwaki akatambi kano bannayuganda bangi bavuddeyo ne bakwogerako? Njagala nsooke mmala okubeera nga nkulaga akatambi ate tumala okubeera nga tulaba akatambi ffe mbiriri ate nkomewo nkubulire kiki ekiri emabega ewa akatambi kano era na lwaki kigambibwa ti General Museveni yakatadde mukadde nga wabulayo nnaku mbale tugende mu kalulu nga n'eggwanga lya America lyakavuba omusajja eyabadde akulembera eggwanga erya Venezuela amanyikiddwa nga Maduro ate ng'ono yabadde mukambwe yabadde mugagga ng'alina ensimbi ezitalina ggwanga Uganda nga bannamagye baalina ensimbi ezigenda mu magye g'eggwanga erya Venezuela nga zikubisa ezigenda mu magye g'eggwanga Uganda. Lwaki General Museveni yatadde akatambi kano? Kasooke tukalabe ate oluvannyuma nkomewo n'ebirala. Kugambye nti ebyawalukagga gwe tosagaasagana waliwo endagaano waliwo bwino omukwano gwange ogenda kutya Kyagulanyi. Kansooke kulaga akatambi kano ate nkomewo namuuli amalala mangi nnyo tovaako mukutu gwa AKTV gwa nkyukakyuka. Kano yakatandise bw'ati njagala wekkaanye twolekedde Uganda People's Defence Forces amagye ag'eggwanga Uganda mu kaseera ke tugenda mwaka okulonda ejje ly'eggwanga lyongedde okukakasa n'okugumya bannayuganda bonna tiwabeera wakukangakanga tiwabeera wakutiisatiisa security eri bane njagala wekkaanye security eri gulugulu wano laba ebikola laba emundu laba ebyasi eggwanga mu kaseera kano ke tulimu binywevu security eri gulugulu. Gano ge magye ga Uganda basooka ne basembera balina ebikozesebwa bya buli ngeri laba beteeseteese okukuuma Uganda okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Balina zitanka ziri ezimala ziti 72. Nkugambye lino lyejje ery'eggwanga Uganda People's Defence Forces laba balina zi machine gun ziri ezimalayo zi drone zonna ate bano jukira
tebakuma Uganda yokka, basaasanyiza amagye mu nsi ez'enjawulo omuli Somalia, omuli South Sudan, omuli DRC, gy'osobola okuyita Congo, Equatorial Guinea, Central African Republic ne walala. UPDF linejje laba ebitanga waza bani njagala olabe balina zirizi anti-aircraft ebikola byonna babirina. UPDF yetisitisi mu kaseera ke tugenda mwaka okulona nkugambye bongedde okutugumya n'okutukakasa nti bagenda tukuuma era tebakubuzaabuze tebakulima mbw ate omusirikale omwaba n'emmundu ng'erimu ebyasi mu didi. Laba training, laba amagye ebyasi byokka bye balina. Muganda wange omusirikale omu bw'ati ndaba zitanka, tulaba UPDF, laba ebyasi. Muganda wange Uganda People's Defence Forces ebikosebwa balina ebimala okukuma bana Uganda n'okulabula omuntu yenna eyandibadde amalawo emirembe gy'abana Uganda. Muganda wange toyinza kukyagala kujjako ng'onoonya kufa. Laba ebikola gwe balina surface to air missiles. Katonda wa Okay, kakati mukwano gwange atugoberera era tulaba akatambi okalabye era ebigambo bingi nnyo ebyogerebwa ku katambi kano okwetola eggwanga Uganda n'okwetola ensi yonna. Bangi abakogeddeko era ebakogeddeko ebimu ku byo ogenda kwera ng'obitegeera wano wennyini. Kakati General Museveni ekyamazima toyinza kubuusabuusa maanyi ge, experience gy'alina n'entalo z'alwanye. Toyinza kuva eri n'ogamba nti musajja munafu wa kumenya mu jjenje ekkalu, nedda. Era naddala mu ggwanga erya Uganda wano General Museveni y'omu ku basajja ababadde bakyasinze okubeera nga bateekateeka entalo n'okuzibala. Ekyo tukikkiriza. Era n'okwetolola Africa ne East Africa omusajja alaze nti w'amaanyi ku lukalu lw'omuddugavu. Naye ate nkugambye nti General Museveni si ye yekka abadde ow'amaanyi mu nsi yonna nga bamumenye. Uliriza wetulaga kugambye nti abamu ku bo bagamba General Museveni tajja kusoboka, bagamba General Museveni asoboka. Era nga nze kyenkugambye ekyotalina kubuusa maaso nti General Museveni musajja si wa bulijjo, ate musajja w'amaanyi n'emyaka gy'amaze mu bukulembeze n'experience gy'alina si ye muntu gw'oyinza okujja omale gajooga ate gweneine. Era okuvayo n'ategeeza nti wansi eggwanga erya America tulisobola. Kituufu ayinza okuba eggwanga erya America wansi ku ttaka terimusobola, naye eggwanga erya America lirwanya entalo mmeka nga lirwanira ku ttaka. Era eggwanga erya America liyinza okuwaakakisa okubeera nga lijja ku ttaka we limanyi nti terikusobola. Ebyo byonna bibuuzo, wabula eyo si gye tulaga. Akatambi kano nakakuleetedde ku mulamwa nga twolekera akalulu kye basinze okubeera nga basibako essira oba nga basimbako essira, era nga bakutegeeza mu katambi nti buli musirikale yenna aw'eggwanga Uganda ayina emmundu, era ng'emmundu eno erina amasasi mayitirivu. General Museveni kyekiri kye yayogera n'akugamba nti buli musirikale agenda kubeera n'emmundu ng'erimu amasasi 12. Amasasi 12 buli musirikale gagenda okubeera nago. Kati era ne mu katambi kano ke batadde ng'aba UPDF oba State House y'eggwanga Uganda, era bakkaatiriza nnyo ekyokubeera nga buli musirikale agenda kubeera n'emmundu ennene era ng'alina amasasi mangi. Naye mu byonna naye General Museveni bw'abanga asobola okugamba nti buli musirikale agenda mu amasasi 12 era agenda kumwesiga amukuumire mu buyinza bw'aba nga bamulangiridde oba oliawo ng'akalusi akawangudde, lwaki ye bw'aba alambula ennyiriri ez'amagye gennyini gagamba nti agenda gawa amasasi 12, lwaki atambulira mu kuuma aka bulletproof, lwaki atambulira mu kayumba aka bulletproof bw'abanga agamba nti abeesiga era nga bonna asobola okubakwatira amasasi 12 n'agabawa basobole okubeera nga benganga n'okutunuuza mu bannansi emidumu. Kakati no kibuuzo nawe kyebuuze, kinaasoboka buli musirikale okuweebwa amasasi 12 ku mbeera gye bayitamu, ku nnaku gye bayitamu, ku musaala omutinginya gwe bayitamu,
endya gye balyamu, embeera yaabwe ey'obulamu tugimanyi bulungi. Bangi abakonfeesinze, bangi abavudde mu magye ne poliisi, abavuddeyo ne boogera ennaku ebayonka obutaaba gye babadde bayitamu nga bali mu bitongole bino. Ebigambo omugenzi Kirumira bye yavaayo n'ayogeranga ku poliisi n'amagye. Kakati nno bino byonna bw'obigattagattamu, gw'olaba nti General Museveni asobola okukwata amasasi 12 n'agawa buli musirikale ayambadde ekyambalo kya UPDF. Ate nga ye bw'aba abayitamu obanga alambula ennyiriri, abalambulira mu kayumba ako koolaba aka bulletproof. Lwaki bwekiti bwe kiri? Nti wali tabeesiga, era ekyamuleesa akayumba kano kubeera nga yeekengera nti mwabo muyinza okubamu abatamwagala, mwabo muyinza okubeera nga mulimu abaagala omutuusaako obulabe. Kati mwabo abaagala okubeera nga bamutuusaako obulabe be yeekengera okutuuka ku eryessa, ayinza obbawo amasasi 12. Ako kabwongo kakulekedde. Genda mu komenti ombulire ddala kinaasoboka oba General Museveni yali ayogeramu ng'omuntu. Naye nga General Museveni yavuddeyo n'ategeeza nti eggwanga lya Amerika wano ku ttaka alisobola. Naye nkugambye nti omusajja Gaddafi tebaamukubira ku ttaka Amerika. Omusajja amanyikiddwa nga Saddam Hussein, Abamerika bwe baali nga bamukukunula tebaamuwa kadde kakukuba mundu eyo ya ku ttaka. Osama bin Laden bonna tuze nga tulabanga eggwanga lya Amerika lyo limanya amaanyi gaalyo we gali ku mazzi na mu bwengula. Kakati General Museveni ate yakugamba wano ku ttaka tuli bakambwe, Amerika egenda kuwadde obudde obukubagana naawe mukono ku mukono. Kale nno ebigambo byebyo akatambikeeko, bangi bakogeddeko mu mbeera zaabwe, nawe osobola okwongera okwanalizinga akatambi ako, era mu komenti n'otuwa obubaka bwo tujja kubeera nga tubuyisaawo ensi eyongere okubeera nga ate ebutegeera. Tugenze ew'omusajja amanyikiddwa nga Mathias Mulumba Lukagadduka ekibabu Busiro East, omusajja amanyikiddwa nga Magoola. Kaakati nno ebya Sseggona si birungi. Ono ng'abadde akyacyanca, abadde akyakuba guddikudde, abadde akyabuukira waggulu nga ejjanzi. Kakati nno ebigambo bizeemu kigoye wezinge. Walukaga bw'asazeewo okubeera nga agatta amaanyi ku musajja amanyikiddwa nga Emmanuel Magoola, ate amusabire n'akalulu mu Busiro East Constituency. Jjukira nti ebitundu ebikwata mu 85 okudda waggulu byonna bibadde bigamba nti Walukaga jju, era nga Walukaga ebitundu 95 ku 100 ekyamazima akalulu kano kabadde kalaga lwatu nti yakawangula dda, era nga y'omu ku babaka bwe tubadde tulowoozaako abali mu paalamenti ey'e12. Kakati nno oluvannyuma lw'okugibwa mu kalulu kano, omusajja wattu n'addukira mu kkooti, ne kkooti bw'etyo n'eraga nti nno tegenda kubeera ku sayidi ye, era ne mujja mu kalulu kano yasazeewo okubeera ng'ate ajja awagire munna NUP. Bwe baavuganya, bwe baakontana, wali mu lwokaano olwa kaadi ate n'awangula. Kakati Magoola naye si gwe mulundi gwe ogusoose okubeera nga yeesimbawo e Busiro. Mulundi gwa kubiri Magoola ng'agwa, guno mulundi gwa kusatu Magoola ng'ajja mu kalulu ka Busiro East Constituency, era ng'abadde akwata kyakubiri ng'addira omusajja Sseggona akalya amaggwa. Essaawa zino ali mu kubeera ng'asattira olw'amaanyi ga Walukaga agabbulukidde mu musajja amanyikiddwa nga Emmanuel Magoola. Jjukira nti abantu bo baasalirawo eddiiro oluvannyuma lw'okulaba nga Walukaga batandise mufutyanka, baagamba tugenda kawa Magoola. Walukaga bwe nga mumugaanye, era ne Sseggona tetugenda kubeera nga tumulonda. Kakati amazima gamaze okubeera nga gavaayo, era mu lwatu nga Sseggona yavaayo n'atiisatiisa n'agamba nti ajja kutwala Walukaga mu kkooti, ajja muteeka mu mbuga, ajja mukuba mu kkomera bw'atalekerawo okubeera mbu ng'amwesibako okubeera nga ye yamuwanduukuluzza ng'akozesa akakiiko k'ebyokulonda ssaako n'amaanyi ga state ng'ayambibwako omukyala Anita Amongo. Walukaga azzeemu n'akikkaatiriza n'agamba nti Amongo, omusajja amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba Finito mu Nnyendo Mukungwe, n'omusajja Sseggona akalya amaggwa be beekobaana okulaba nga nva mu kalulu nga batidde amaanyi g'abantu n'okukola Kyagulanyi owookubiri. Ebigambo bya Walukaga ngenda kubeera nga mbikuwa, naye waliwo diiru eyakolebwa wakati wa Walukaga n'omusajja amanyikiddwa nga Emmanuel Magoola ssaako n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ebintu bino azze abimanyiiko. Wuliriza, nakugamba mu ntandikwa nti Walukaga bw'awangula omusango mu kkooti, Magoola agenda kuva mu kalulu. Ne nkugamba Walukaga bw'atawangula musango mu kkooti, agenda kudda emabega w'omusajja amanyikiddwa nga Magoola. Kaakati nno, we lutuukidde olunaku olwaleero ng'ebigambo bye nayogera
bituukiridde kubanga twali twamala dde okubeera nga tufuna amawulire agava munda mu kibiina kya NUP gengenda okubeera nga nkutegeeza olunaku olwaleero nakugamba nti omusango guno gye gunakkira nja kukubuulira ekyama ekiriwo wakati w'omusajja Mathias Mulumba Walukagga era n'omusajja amanyikiddwa nga Emmanuel Magoola diiru eyakolebwa era nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yali wakati nnyo mu muzannyo guno ogw'okulaba ng'ayita akakiiko k'ebyokulonda kulitalaba saako n'abasajja ba mafiya bamutakuta abasajja ab'omu Lugube abasajja ab'ekkusa abamaze emyaka n'emyaka mu bifo nga naye nejje buli kati bakyagala okubeera ng'ensimbi y'omuwi w'omusolo ate ebakka mu mbuto zaabwe. Kati Magoola bwe yammibwa kaadi yagenda mu kampu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mwamulabanga ennaku ezaawerako nga 4 ng'atambula ne pulezidenti kulaale gye yali ng'atambulira. Era Magoola ono yakkaanya n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo asobole okubeera ng'ajja nga independenti. Jjukira nti Kyagulanyi yali amaze okubeera ng'afuna amawulire nga gakakasa nti byabakama n'abasajja bano abafere baali bamaze okubeera nga bateekateeka butya bwe bagenda okuggyamu omusajja Mathias Mulumba Walukagga. Nakolera akatambi nenkulaga nti omusajja ono batandika okumulwanyisa nga yakamala okulaga interest nga yakamala okulaga okwegwanyiza ku kifo kino ekya memba wa paalamenti era nga bikyali mu nkubo nga bikyali mu nvuuvuumo. Omusajja Sseggona n'akabinja kaabwe batandika okuteekateeka empenda ez'okulemesa Walukagga okubeera ku ballot paper kubanga ye yali threat kwe kwali okutya kyekyali ekirooto eky'entiisa eri omusajja Sseggona akali amaggwa ng'agamba nti ono sisobola genda naye mu reesi. Abantu b'e Busiro bw'abadde ku bwa mmeeya abakoledde nnyo ate nga nze abantu b'e Busiro ekyamazima mbaddewo nga ba MP bwe tubaddewo ebbanga eddene nga tetulina bye tukola kubuzaabuza abantu kweyogeza nzungu kusiba mataayi na kuba makooti. Kati bino byonna omusajja ng'amaze okubeera nga bimugwa mu matu Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omukulembeze w'eggwanga Uganda omugezi kagezi munnyo yagamba Magoola gye yeewandiise nga independenti. Era okuva n'olwo Magoola teyaddamu kubeera ng'alumba kibiina kya NUP wabula ye n'akalulu Magoola abadde tanoonya. Era mubadde mulaba Magoola ng'okunoonya akalulu ke si kwe kuli kwe yali anoonya nga tali mu kibiina kya NUP nga kyali mu FDC ebisanja ebibiri ebiwedde. Era Magoola nga omusango gwa Walukagga tegunaakubeera nga gusalibwa yali tanoonya kalulu kubanga Magoola yaliwo nga substitute ono Sseggona ky'ataamanya. Kakati Walukagga oluvannyuma lw'okubeera nga kkooti yamala dde okubeera ng'ekawaŋŋamula nti omusango gwe gumaze okubeera ng'ate guwangulibwa abasajja bali abaaguwaaba, Magoola n'asitula enkundi era n'okuva olwo olaba nga Magoola mu kunoonya akalulu yateekamu vaibu kubanga endagaano yali nti Walukagga bw'awangula omusango Magoola bwali bugenda kukya alangirire nti avudde mu kalulu era agenda kuwagira Walukagga amudde mu mugongo. Wabula nga Walukagga singa aluuzinga omusango guno gwe baali bategeddeko ab'ekibiina kya NUP yali alina kudda mabega wa Magoola basobole okubeera nga ate batuukiriza missoni yaabwe ey'okujja abasajja abafuta abalyake ababbi abakenuzi mu by'obukulembeze eby'eggwanga Uganda nga twagala abantu abo abakolera abantu. Wabula nga Walukagga singa yawangula omusango abadde agenda kubeera ng'afuga ekisanja kimu era mu 231 awagire Magoola. Kati Magoola Walukagga omusango bwe guba nga gwa kumusinga yali naye ajja kujja abeerewo ekisanja kimu mu 231 awagire Walukagga era bwe gutyo bwe guli era bwe gutyo bwe gugenda okubeera. Kati abantu b'e Busiro mulinde kutiikinga Walukagga mu 231 olwo Magoola ng'amaze okubeera ng'avaayo. Kati bwetyo ddiiru bwe yakolebwa okubeera ng'ate omusajja Sseggona eyongedde okubeera ng'emusatiza n'okumwogeza ebikikinike nga bwe ngenda okubeera ng'ate nkulaga mukwano gwange. Kansooke mala okubeera nga nkuwa ebigambo by'omusajja Mathias Mulumba Walukagga n'ebimu ku ebyo Magoola bye yeeyogedde ate ng'amaze okubeera ng'ate bakonfaminga endorsement eno eya Walukagga okubeera ng'ate musajja wattu asazeewo adde emabega wa Magoola batambuze ekintu nga n'ebigendererwa by'ekibiina ekya NUP Magoola kwalina okubeera ng'atambulira. Wuliriza ebigambo bino ate bwe tubivaamu nkomewo ne bya Sseggona mbiina wabula nga n'embeera eya General Museveni eyongedde okubeera ng'emutiisa ku musajja amanyikiddwa nga Mitembo ngenda kubeera nga nayo njikuwa mukwano gwange gwe ali eyo atugoberera era andaba. Mukutu wa muntu wa wansi teekako ekigala katambi kano katambule nnyo. Nakugambye nti omukutu gwaffe Uganda wanu kakati nno gwe twaddako
guli ogwaffe Uganda Media abasajja basobola okwera nga ate baguwabira ne bagutwala wabula kufumira emutwe nga bw'omufumire ey'ebigere ne tugula omukutu omupya era mukwano gwe nkusaba ogenda osubscribinge otugoberere okunenekadde osobola okwera nga tetosoma muli gonna nga nkyukakyuka kagenda maaso mu ggwanga Uganda. Protest vote togyerabira bigambo bya Walukagga bya Magoola ate enkomewo n'ebyali mu kinaana Geno Museveni abiraba mu Kyagulanyi. Bwetuva wano ngenda kugenda njanjulire bakama bange Kwache nekakasa mu National Unity Platform ekulembera President wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bwakuwa obuyinza tabanga bannaffe bali bwakuwa obuyinza ababukoze eki yagamba gwe nannyini awo okwomanya ekyokukola kyosalawo kyotutegeeza era ngenda kutegeeza bakama bange nti omuzannyi gwenfunye ne Ssaalongo Magoola Emmanuel omuzannyi ngenda kutwala bakama bange mubalage atujja olingiremu kaawa one ku butwe bwatagwenkenju era nkakasa bulungi ne bakama bange bajja kunzikiririzaamu. Akasembayo nsaba bannabusiro East Constituency bakama bange sisobola balagira kubanga nange akalulu mbadde ndimukabasaba mbasaba n'obuwombeefu nga nsooka okwebaza bannabusiro East Constituency nti mwebale nnyo mukwano gwe mundaze naye ekituufu twafuna bannaffe abeerimbika ng'abagamba nti bannaffe ebbanga lyonna abamaze nga batubuzaabuza be baalinnye mu ssanyu ly'abannabusiro okulaba nga tutuuka okufuna omuzannyi gulooni. Nsaba muboole abantu abo bamanyi bulungi nnyo muboole abantu abo baalinnye mu ssanyu lyammwe nebazannye nnyo radios ne bannamawulire abayimiridde ku kituufu nga tebanoonya views na likes nebabeera ku kituufu nga bagamba nti kubanga njagala mbabuulire teriyo naalo ng'azaala balongo n'asigala nga mbeerera osobola kugamba nti Walukagga teyasoma ate kitalina senior 6 ate ng'ali ku yunivasite mu gwokutaano tikkirwa diguli ekyo tekiriyo naye bino bya bufuzi ndi threat nti bagamba lwali lukiiko lw'abajenozi olwatula nga mulimu bannaffe abantu bameka basatu abaagera ne baconvincinga state nga munnaffe omu yava Busiro East Constituency munnaffe owokubiri yava Nyendo Mukungwe munnaffe owokusatu n'ava Bukedeya ne bagenda bannyonnyola abakulembeze nti Kyagulanyi yatuyita mu ngalo ng'abantu batulimbalimba yeyo nduulu y'abayimbi noono wuunaze singa banaawera babi Kyagulanyi byakola mu Parliament tugenda kufuna ekizibu ekikola ekirala so mu bufuuzi abasajja babakonvinsinga nnyo balina okuwa amateeka kakiiko k'ebyokulonda ne kooti nti musalewo bwe muti ekirala nkubira gavumenti omulanga yate enkubira yaki gye tugenda okujjako nga 15 President Kyagulanyi nze ndi wa National Unity Platform ne Walukagga wa National Unity Platform endorsement eno gyendi engasseeko ekintu kinene nnyo simanyi na bwe nyinza kukikudescribingira nti osanga oli nandiwangudde n'ebitundu 49 naye kati ngenda kuwangula n'ebitundu 9 endorsement ya Walukagga is very very important ate era amwebaza yeebale kuneesiga yeebale kundabamu ekyo nti ebirowoozo byange n'ebibi ebirabika bikwatagana era manifesto ye neyange tugenda kuzigatta tutambuze Busiro East Constituency n'abantu bameka babiri naye ekibiina kitambuza campaign eya tetuyina independent bwe ogenda kikwata otya okulaba nti ku ground abantu basobola okumixinga obubonero bubiri nti akako katebe waliwo manviiri abantu bajja kukitegeera kubanga mu Busiro East Constituency as we stand temuli candidate wa National Unity Platform ali official aina manvuli issue yange eri very unique nti okubira ddala emabega mbadde wa National Unity Platform abakulembeze Mr. Walukagga agenda kubannyonnyola abagambe nze banzijamu mukunzijamu totusobola kuleka kifo kino kugenda bwe kityo naye ono yemuwulize eri nze nga Walukagga yemuwulize eri ekibiina kya National Unity Platform nti era n'obuwanguzi buno ajja kubuleetera kibiina ate era abwanjulire president nze
ekyo nakikiriza mu njogera mu byabadde ambuuza mukulu wa Lukaga nti akalulu kano we nabanka wangudde tukawangudde bameka babiri kwa flaga hiyo naye obuwanguzi buno tulina okubwanjula eri president ku kitebe so ndo the president ajja kusinza ku bintu ebyo naye ampe endorsement nti sesimbye ku candidate wa national unity platform waona takola ki taliyo. How do you expect the reception nga otuse mweni mu NUP osubirwa kwanirizibwa otya? Enda seo sagala kuga nti kunyaniza nze ndi wa national unity platform oli wa NUP ndi wa NUP osubirwa kwanirizibwa otya? Balina kunyaniza kulala banyaniriza dda ndi mwana wa waka ni mwana wa waka tewali kunyaniza kulala kwe bagenda kukola okujjako okumpa ebiragiro nti tambula bwoti ne bwoti tane bono botuse parliament ina kutambula bwoti ne bwoti kumpa standing orders. Okay, kakati mukwano gwange ebigambo by'abasajja byebyo obiwulidde bulungi nnyo. Omusajja Magoola amaze okweranga yeeyama okutambulira ku ebyo NUP ate byegenda okweranga etambulirako mu kisanja ekijja oba ekisanja ekyobukulembeze oba Robert Kyagulanyi Mitembo ng'amaze okweranga atuula mu ntebe. Magoola amaze okweranga mukwano gwange alayira mu lwatu era mu lujjudde lw'abantu mu kamera n'ategeeza nti ekibiina kya NUP kye kigenda okweranga ate kisalawo ebyo byalina okweranga atambulirako. Era ne manifesto ya Walukaga amaze okweranga kakasa nti zigenda kwera bbiri nga zitambula era nga kyakola bwakola kino nga ne Walukaga ate bwamuyisizaawo paasi era nga omuntu akutereddeyo akabega ate naawe botalina kweranga omukuba mugongo anti ekitamu kyoliddemu tosobola kwera ng'okiyita kitamutamu. Ampuliriza byebyo ebiri mu Busiro East ew'omusajja Segona akali amaggwa ebigambo bye byongedde okweranga bimukayirira n'okumukambaggira abadde amanyi Walukaga ke yavuddemu agenda kuyisa kulisereza ligenda mugga oba kye bayita okweranga agenda kwera ku museetwe era nga yabadde yatandise n'okweranga ate abalonzi omusajja ono abalengeza abayisaamu amaaso abasaba akalulunga bwasanze mu mbeera yonna ey'abasajja bano ey'okweranga beevimbisa n'okwetwalira waggulu ng'ab'ekitalo ennyo. Njagala nsooke mala okweranga nkwa ku bigambo bye ate nabyo biwulire ng'omusajja akalulu akasaba mu ngeri yakubeera ng'akuddaala mu ngeri yakubeera ng'alagira ate era mu mbeera yemu ng'alaga nti oba tebamuwa oba bamuwa omusajja alina amaanyi agagenda okwera nga gadda mu palamenti. Jjukira nti ono y'omu ku kabinja k'abali abasajja be nakutegeezaako abaakola ddiiru ey'okwera nga badda mu palamenti oba ki oba ayiseemu oba tayiseemu nga balina okwera nga balangirirwa. Kati Segona kyova olaba nga akalulu akasabisa mampaati abalonzi abasaba akalulu ng'ate bw'abalangira mu mbeera yemu bw'abakuddwalira ate era mu mbeera yemu bw'abalaga nti ye waakabi nga bw'ayinza okusiba bw'ayinza okubuzaawo mu mbeera yemu n'okubeera ng'ate akola kyonna ky'ayagadde ku bannabusiro abeeri mu East Constituency ate ewamu nange gye nva mukwano gwange antunuulidde gye nnondera. Kati nno Magoola ku ntebe bwe tutiikinga wulire ebigambo bya Segona ate bwe tubivaamu tukomewo ewa General Museveni owulire ebyama. Mukwano gwange ne Simon Byabakama kyali mu kukola kimutadde mu byafaayo eby'eggwanga Uganda. Simujjangamu era sinze namuwaabira naye ate era saagala n'ekyo kinsonyiwaze nkisaasanyuka nasanyuka oli bw'aba alina omusango ogw'okunvunaana agunvunaane kubanga nasanyuka. Ndowooza mu kuvuganya buli omu abazze kufulumya munne era ne bweba saalo oba oyagala munne afulume singa kisoboka oyagala nakuyitawo nga teri akuvuganyiza. N'olwekyo nsaba Katonda bw'aba obukumpuliriza n'abalala bavireemu. Naye tobeeraawo ne weewaana nze ndi wa kitalo ndi wa bodaboda omwana wakukumbako wa palamenti tojja kwogera obuyinza tobulina naaga amaanyi togalina. Nawulidde n'okuwulira ng'omuvubuka wa bodaboda yagambye banne baveewo tebampuliriza oyo yabadde mugezi oba toyagala kumpuliriza ddembe eryo naye bw'olowooza nti ojja kuŋŋaana okwogera sikukkiriza. N'olwekyo abooluganda basaba tuwe ekitiibwa ebintu bye tufuna ku muwendo omunene. Abantu n'obawulira abavubuka nga yeeyogeza yeekangabiriza atatubuulira kitiibwa. Buli muntu akolerera kuba na kitiibwa. N'olwekyo tubeeraawo eweefuula oli wa kitalo nnyo lwaki
nti mu lutalo lw'okuba Museveni nze nawugana nnyo navuma Sseggona yajjawo court martial tiye tukitegedde Sseggona yajja Kyagulanyi mu kkomera tiye tukitegedde yataasa ekibiina kya Nuupu ye tukitegedde Sseggona ateeseza bulungi tukitegedde naye simwagala ebyo bya mizimu n'olwekyo njagala kubagumya abo abampagira akalulu kajja kubeera ka mirembe mbasaba mugende mulonde engeri ennyangu ey'okulonda omuntu gw'otoyagala butalonda era siina muntu gwe ŋŋamba nti gw'oteekwa kunnondera ku pisito nedda abo abategeera eby'omuwendo Katonda by'atadde wakati mu ffe nganze kimu ku ebyo eby'omuwendo mbasaba mu mpaaka n'olwekyo abavubuka mmwe abayumba era tetujja kumukkiriza kwogera mbasaasidde ate mbasabira mukyuke ammalirize ne kino abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gagolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mu bitundu ebyebusiro omusajja Sseggona akali amaggwa kakati nno atandise okubeera ng'atambula kyalo ku kyalo nyumba ku nyumba ng'agenda yeewakana ebyokubeera nga yawanduukuluza omusajja Mathias Mulumba wa Lukagga ate nga ye akalambira mu bigambo bye nga bw'omuwulidde ng'agamba nti waliwo ekkobaane eddene ddala eryalimu omusajja amanyikiddwa nga Finito omusajja ow'akawumbi ow'Annyendo Mukungwe n'omukyala Anita Amongo ate nga tubamanyi nti bano balinnya mu kimu ebbanga lyonna. Anita Amongo jjukira nti ye ebukedeya abantu abamwesimbako bano yabajja mu kyere nga n'ensi eraba nga n'ensonga zaawa ekyamazima zirabirwa n'omuto ayonka nti tezijja nsa wabula maanyi na nsimbi ze zaakola okubeera ng'ate bano baggibwamu mu kalulu. Kyokka mu kyekimu n'akikolera ne bamenywanyi be abasinga obungi nga ne bbaawe amanyikiddwa nga Moses Magogo naye tomulese ebbali naye yayitawo unopposed lwakubanga omukyala buno bwe bubadi bwe bwazannya era n'amaanyi g'alina agakozesa nga ye bw'ayagala constitution ey'eggwanga Uganda ate ne bagireka nga eswaluse n'okugisuula ku ttale. Ampuliriza ebyebusiro bingi nnyo ebitambula tugendagenda maaso n'okubeera nga tubigoberera tugenda kukuleetera ku balonzi omu ku omu tulabe butya ate abantu b'ebusiro bwe bagenda okubeera nga balonda. Ku ground twatuuseeyo dda okulaba nga twogerako n'abantu ssekinnoomu so kati mawulire gaffe aganaddako ojja kubeera ng'olaba abali ku ground bo bagamba ki ku kino Walukagga kye yakoze banaamudde emabega kubanga abamu ku bo baalayirirawo ne bagamba Sseggona tetugenda kulonda yadde nga Walukagga bamugye ku ballot paper nga n'omusango tegunaakubeera nga gusalibwa. Omusajja byabakama kaakati nno yaweebwa ensimbi mpitirivu okubeera ng'ateekateeka akalulu ke tugendamu mu nnaku ezitali zaawala. Kyokka nga ku nsimbi zino ezaamuweebwa obuwumbi n'obuwumbi n'avaayo n'agenda ne mu paalamenti n'asaba ku ssente endala zimwongezebwe. Kaakati nno yali alina okukolako ekiyitibwa civic education okubeera ng'asomesa bannayuganda butya bwe bagenda okubeera nga balonda amateeka g'ebyokulonda. Kyokka kya nnaku nti ate bannayuganda ke bategeddeko akatono ate omusajja ono avaayo n'adda mu kubabuzaabuza nga balaga amateeka nga bwe galiwo naye ate ye nga bw'asazeewo okubeera nga tekikolebwa nga bwe kiri mu mateeka. Jjukira nti ensimbi zimuweebwa okubeera ng'ateekawo okusoma okw'ekikungu oba okusoma okw'eggwanga lyonna eri abo batuuse mu myaka egironda. Kati waliwo byabakama by'atayagala ensi etegeere ebiri mu kalulu oba ebiri mu kulonda okwa 2026. Kyova olaba ng'omusajja ono tafaayo okubeera oba oliawo ng'agenda mu maaso n'okuteekawo embeera esomesa bannayuganda okubeera nga bategeera biki bye balina okubeera nga bakola
ate akalulu kaabwe okubeera nga kagenda mirembe n'okuggwa nga tewali mbeera ya nsasagge. Njagala nkulage butya NUP bwetandise okubeera ng'esomesa abantu. Jjukira nti ffe ku mukutu guno twakitandika dda okukulaga butya bw'olina okulonda, twakitandika dda okukulaga butya bw'olina obutatta akalulu, era twakitandika dda okukulaga akalulu bwe kaba nga akakonge kafudde okola otya. Bino byonna abazze batambula naffe mubadde mujja mubiraba ku mukutu ogwa AKTV sako omukutu ogwaffe Uganda Media kwe tubadde tukakalabiza ensonga zaffe. Kati njagala nkulage akabadi akakunizo akali mu kubeera nga omwaka guno ke balimbiseemu okuttiramu obululu naddala obwa NUP. Koolina okubeera nga obukanga Munnayuganda kwe kubeera nga togeza n'otiikinga kapapula nga tomaze kubeera ng'oyisa kakonge ako akakuweereddwa mu kyuma. Wuliriza wano ku siteegi ey'okusatu weewali vaawo mpitewo, ku siteegi ey'okusatu weewali akakodyo, weewali eddagala lye baleese okulaba ng'obululu bwa Kyagulanyi bufa bungi nnyo naddala mu bitundu ebya Buganda. Tobeera excited kugenda kutiikingirawo nga tonnakakasa nti akalulu kano oba akakonge kano kali verified era katuukiridde kakkiriziddwa ekyuma okubeera nga okatiikinga. Sooka owulire ebigambo bino ate bwe tubivaamu olwo ndyoke nkutwale ewa General Museveni. Ebigambo naye si birungi ku sayidi ye omusajja aleese bwino. Lwaki ono atya Kyagulanyi ekiro n'emisana nga mweraliikirivu nnyo ku nsonga za mitembo okutwala eggwanga Uganda mu maaso nga ye bwe yali mu myaka gya 80 alaba nga Kyagulanyi ye kennyini nga bwe yali naye bw'ayimiridde okubeera nga amusuuza entebe. Byonna ebyakolebwanga General Museveni bye yawakanyanga kakati nno ne bimu ku ebyo byasussizaamu byakoze ng'ate abisussizako bye yawakanya Kyagulanyi abiyimiriddemu okubeera nga abiyimiriza. Wuliriza watanaba kuleya ng'ofuna kakongeko naawe kekadde ogenda ofuna akakonge, kubanga bangi nnyo be baagaba mu bifo eby'enjawulo gye batalina kulondera ng'ate mukwano gwange gye babasindise okubeera nga balondera. Buno bonna mbu bubadi okusinziira ku Bannayuganda abazze nga batunulira ensonga ez'obwebufuzi saako n'ebyokulonda abadde ebbanga lyonna tasomeseza Bannayuganda butya balina kubeera nga bakwata kalulu okulonda saako n'ebintu ebiringa ebyo register okubeera nga ate zibutaabutana n'okubeera nga ate abantu balondera mu bifo ebitali byabwe. Bino byonna bimu ku ebyo ebiraga nti byabakama alina kyekubiira mu kalulu kano aka 2026 ketwolekedde ennaku ntono nnyo. Protest vote tokyerabira. Wulira ebigambo ate oluvannyuma tugende ewa General Museveni ebyali mu nsiko bizzeemu. We balondera emmeeza emu bagenda kukebera mu register bakakase nti muuli emmeeza ey'okubiri egenda kubaako okuyiza obululu. Kati bwenjagala mwetegereze weewaddako awo kukuuma pulaani gye bayina eri bweti wano kukuuma. Bagambye obululu bwe bagenda okubala bwebwo bwokka obuna osaawa y'okubala bweneetuuka bwe bagenda okuyita mukuuma akuuma bwe kagamba nti ono tumumanyi ng'olwo bakola ki bakabala. So mulinde eyo obululu bwe bagenda okuyisa mukuuma akuuma kagane nti ono tukola ki. Kati ekyo byabakama kye yayogedde naye kati wano twagala obabuusiza baagala ojje oyite obuyisi kukuuma ogenda olonde Kyagulanyiwo bwemala akawungezi bagambe nti akaluluko kaki kafu. Kakati bwe bamala okuwa akalulu nga tonnakatiikinga bagambe mukayise mukuuma mugambe kayiseemu akange bwe kayitamu kaleeta gundi kale eya green eraga nti kali kakkiriziddwa. Ontegedde? Bw'onoobuuka gundi eyo stage eyo nga tebakayisizaamu Kyagulanyi ajja kuba olonze wa bwereere olwegula akalulu tebagenda kakola ki kabala. Byabakama ali mu kwogera kiri ekisembayo wano tagamba era bakonjize bali abantu baabwe bw'olaba tabifuddeeko gwe muleke baagala kendeeza ku nnamba.
Muntegede. So abantu baffe mbatondeko nti akalulu nga tonna katiikinga mukuuma kalina okuyisibwamu ate ne kalaga kala eya green nga kalaga tiiki nti success kati olwokugenda bwe kagaana bagambe mu mpa akalala bwe kagaana mugambe mukole ki mpa akalala kati bwe kamala okuyitamu olyoka ogende wali otiikinge gwe weebuuze byabakama byawoza bwolweggulo bwe tunaaba tubala obululu bwonna obunaaba tebutiikinze mbu tetujja bubala abange bwe mbanga mwe mwakampadde ekyuma kikagaana kakiti olweggulo kati ako ke kakodyo ke bakola ki ke bayina tudde ku nkola ya essebo protest vote gyeyogerako Inzo kwa likiza mwai Museveni oloza saba Yoweri Kaguta Museveni Semalungu ebinzo mutisa ebyo mwe abala bekifaananyi ky'okungulu ogati kimutiisa protest vote yes Yoweri Kaguta Museveni by 1980 yali taweza myaka 40 era tiimu y'abantu be ba Matthew Ruchikaire bw'ogenda okuteekako bakayinda otafiire n'abalala abo bonna baali tebaweza myaka 40 baali bavubuka retired brigadier general Jacob Wasimu yali headmaster w'e Masulita secondary Asimono gutumanyi Jacob Wasimwe ne mu mwaka gw'ekinaana biki byolaba olwaleero lw'emyaka 45 mwana watu be baana baliwo headmaster w'e Masulita SS wano Busiro North bw'oveeka kiri ekkuba erigguka ekangave makulu bita oba eriggwa ekirolo mu Gombe division Nansana municipality Jacob Wasimwe nga headmaster era nga member w'ekibiina kya UPM nga UPM organization atuuka n'okuwandiika ebbaluwa eri ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda headmaster naye nga awandiikira Ezra Kikira yali ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yali muzaale w'erukunjiri yafa era amwandikira ebbaluwa yali ssentebe wa military commission olwaleero nga viceroy yali General Yoweri Kaguta Museveni sitting president waleero wa Uganda nedda sebo yali memba basigala bamemba ng'olwaleero bwakyali president nga ate presidential candidate kyali kikirizibwa olwaleero bakigize bakiganye awandika ebbaluwa eri Kikira nga ga violence and unfairness in ongoing campaigns. We write to express deep reservations over the unchecked irregularities in the ongoing elections and to caution that with such elections we will be forced to resort to other means. We particularly note and urge you to address the following. 1. Arbitrary arrest of our supporters. 2. Violence by security forces against our supporters. 3. Gerrymandering in favor of UPC. 4. A biased electoral commission controlled by Milton Obote and Paulo Mwanga in favor of UPC. 5. Removal of our campaign posters and illegal interference with our candidate, Mr. Museveni's rallies. Number 6, Roman 6, voter bribery with food and hose. Twaine enkumbi ezave China mu campaign. Ezo no senga zibagaba okugulira abantu. Nemmere. Olwaleero Jacob Wasimwe naga forewarned is forearmed. Sincerely Jacob Wasimwe. He was a civilian. Era ba political activist betwalina mu kiseera ekyo Haji Abdul Naduli kati retired Major Naduli, Major Kakoza Mutale retired nga munnamawulire nga gwe Kakoza Mutale. Teyali mujasi. Ne tubeera ne Naduli yali musomesa. Yali musomesa. Makulu bita wali kalasa. Wakati olwale tugenda okumaliriza ekyo ne tugamba Kano Nuwe amanya Mushega. Yali civilian yali munnamaje.
Kano Livingstone Katerega yasimbawo nakifume eyo ku mwaka gw'ekinaana mukono tuliziganya sebo olwalero afuka munnamagye yali mu myaka 39 n'agenda e Libya ne bamutraining kakati byolaba protest vote togamba nti etandise leero Yoweri Kaguta Museveni ne tiimu ye yeno byenkusomedde ebyaki yali headmaster awandiikira ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda kakati omuwendo gw'aba myaka 18 myaka 32 ku bukadde 2 mwaka mu emitwalo 6 bagenda okuba akalulu bali 60%. Tubaina kuzanyirwako kakati olwaleero byolaba security agencies bizikola nga butwanyumye nti Yoweri Kaguta Museveni omwaka gw'ekinaana mu biseera bya campaign ye ne mukyala we Janet Kataha Museveni awamu ne mutabani wa CDF ng'akyali muto yali taweza na myaka 12 bakwatibwa ku road block ekireka naye omwana wa mama olwaleero oluvanyuma emyaka 45 ki kyetwalina mwana watu betulabako kati oluyi lw'endagaano enkadde mwana watu tulaba mu luyi lw'endagaano empya ebya Kaisaali bye twalina 8 olwaleero weebiri Edi Mutwe bamukwata okumuggalira bamuggalira lwaki